W'omukaaga n'omusobyo nga bano Abakonziba era ng'okusinziira ku musawo omukugu mu kujjanjaba abaana Dr. Esther Babireke obuzibu butadde ku bazadde abatamanyi ndiisa y'abaana nnungi. Dr. Esther agattako nti mu biseera COVID-19 bwe yasenserera eggwanga lino omuwendo gw'abaana bano gweyongera okulinnya ekyaleetawo omujjuzo mu ddwaliro lino. Wakati wa baana bana oluusi tuweza ne 10 buli lunaku abakonzibye ababulamu ebyendisa abamu baba bakonzibye abamu baba bazingezinge kye tuyita kwa shako bonna kwegamba baba babulamu endisa. Okusinziira kwakulira eddwaliro ly'e Mulago Dr. Rose Byanyima agamba omuwendo gw'abaana gwe bafuna munene ddala so nga ate ebikozesebwa gamba nga bwe bafumbira emmere y'abaana bano nabyo byetaagisa. Nga tufulumya esente nyingi ate nga tufumba mu ngeri eri primitive. Tukozesa nku, tukozesa chako, ekitegeeza nti tugula amanda n'enku. Bw'abadde aggulawo ekiyungu ekifumbisa amasannyalaze g'amaanyi g'enjuba ekizimbiddwa ekitongole ekibunyisa amasannyalaze mu ggwanga, minisita w'amasannyalaze n'obugagga bw'omu nsibo Ruth Nankabirwa agamba olw'okuba ng'abaana bangi bajjanjabirwa wano y'ensonga lwaki basazeewo okubazimbira ekiyungu kino okusobola okubayambako okubanguyiza ku mirimu. Effumbiro lino lye tutongoza ligenda kuwonya abantu obulwadde obuva mu mukka ate era ligenda n'okuwonya eggwanga kubanga abantu babadde batema amanda bookya amanda batema enku. Naye eno tukikoze nga kya pilot kya kugezesa oluvannyuma tugenda kulaba bwe tugaziya eddwaliro lyonna erya Mulago lyetaaga effumbiro bwe riti. Zaria Tebalwa ng'ono yakulira ekitongole ky'amasannyalaze kya Electricity Regulatory Authority ategezeza nti baagala okulaba nga babunyisa enkola eno ey'okufumbisa amasannyalaze mu ddwaliro okusobola okutaasa obutonde bw'ensi. 2020 the partnership set up a pilot project at Mulago National Referral Hospital where we are now to convert the kitchens at the Mwana Mugimu Nutrition Unit from using biomass for cooking to using electricity. Wanaakulira eddwaliro lino Rose Byanyima yeebazizza ekitongole kino okubasomesa ku nkola eno kyokka n'asaba bagibunyise ne mu ddwaliro yonna. Nti enteekateeka eyo gye bakodedde Mwana Mugimu unit emu ku unit nnyingi 5 ze tulina mu ddwaliro. Twagala kicheni yaffe effumbiro yaffe eddene erifumbira abalwadde bonna abalala batuteekemu ssente batuwe modern kitchening era ng'eyo n'amasannyalaze talifa tukenderezeeko. Kale kakati ebyobulamu nga tubitadde ku bbali ne tugenda mu byentambula. Minisita wa Kampala Hajati